Bana FDC batano bakedde kusimbula ku ofisi zaabwe Katonga okwolekera ekitebe kya DR Congo okutwala ekiwandiiko ku kwemulugunya kwabwe eri munnaabwe Sam Mugumya n'abalala bana abakwatibwa mu ggwanga lya DR Congo emyaka ebiri emabega. Omubaka w'essaza ly'e Buheju Francis Mwijuke nga yakatuuka ku embassy ya Congo asoose kunnyonnyola bannamawulire ku nsonga ezibadde zibatuusizza ng'ekibiina kya FDC okubiyingizaamu ekitebe kya Congo. Tuwulira mu ngambo nti bamutwala mu court martial nti bagara kumugatta ku bangi bamutwale mu court martial ku nsonga tuzimanyi ng'eggwanga ng'aba FDC kati tuli wano tufune ekituufu kuva wa ambassador tulina ebyaffe bitulowooza naye tuli wano tufune ekituufu kuva wa ambassador nti ebyamugumya bituusewa. Tusaba Mugumya Sam n'abala bana betwogeddeko babate babakomyewo Uganda wakire bwe wabaawo ensonga zonna ze balina okunnyonnyola babatwale mu kooti za Uganda. Ebyo ebirala bye tuwulira era ensonga lwaki tuli wano twagala ambassador wa wano atubulire ekituufu nga honale bw'ababulire atubulire ekituufu. Wabula bano mu kugezaako okuyingira basoose kugaanibwa abakuumi ba ku embassy ne babategeeza nga bwe bateekeddwa okulindira wabweru ng'ensonga yaabwe bw'ekolebwako. Wano akaseera mpaawo we kaaga abasirikale ba poliisi batandise okujja ssekinnoomu era ekiddiridde kuwaanyisiganya bisongovu bano be balagiddwa ate okwamuka ekifo kino. No, wait. This is an embassy. Can we extend the other side? There must be a problem. Excuse me. If they ask us to come with confusion. I agree with you. I agree with you. Let their officer tell us to do that. You are telling a lie. Boss, there are 4 people. We are 4. He's lying to you, this young man. Who are incarcerated? If the embassy of Congo in Uganda has the guts to treat Ugandans like this, we are 4 and then you can say many. Our colleagues who are in the DRC are being recently treated. Wabula bano beeremye nga bategeeza nga bwe baagala okulaba ambassador bamukwasa ekiwandiiko kyabwe. You find us quarreling? Are we disorderly here? You know, it is you who are changing the tone. It is you. Don't attack the embassy. Have we attacked? Have we? We haven't. Name the word attack. They don't stop here. We stopped here. Endorsement is the ammunition you're talking of being attacked. Okay, let's extend the other side. But can you and when you say let's start, extend. And let's go across. Let's across. Let's go across. Can we go across? It's okay. Let's extend. That is okay. That is okay. Let's extend the other side. Don't. You are talking so many words, my friend. You're talking so many words. Now he wants to slap. I can see you're raising his hand. Extend the other side. I'm not going to allow you to enter. If I wanted to enter, Who did you find forcing himself? With your size. With your size. If we wanted, we would have with your entered, size. but because we are just pushing the side and we get it. No, we shall not. For us, we are civil. No, we don't fight. Because this is what we want. Please, Congo. Properly, this is the jurisdiction. We are not making any noise. You found us quiet. Now it is you. We are waiting in the scorching sun and we shall wait. Oluvannyuma lwa bano okukalambira emmotoka ya poliisi ezze era ekiddiridde Harold Kaija ne Moses Awoli kukwatibwa ku biragiro bya DPC wa poliisi ya Jinja Road ASP Moses Eliyawu. Foreign territory, okay? Yes. And attack on it is equivalent to attack, direct attack. So I'm telling you this clearly. Yes. That get out of this place right now. Failure to take that order will be tantamount to your immediate arrest. Officer, am I clear? Arrest this man. Arrest this man. Arrest. Come. Take him. You take this. Where the others? Ono wabula bw'abuuziddwa ensonga bano bakwasizza agaanye okunnyonnyola wabula n'ategeeza nga bwe batwaliddwa ku police station ya Jinja Road. Where are you taking them? Where are you arresting them? Afande, where are you taking them? Afande, what are your names? Your name?
A good journalist can find out my name. I don't have to tell you my name. Yeah, but you tell. Okay. Okay, you tell us. I don't want armchair journalists. We might misspell your name. You tell us your name. But we are not your parents. You know your name direct. Well, we are not your parents. We are not your parents. You know your name direct. Muna FDC Sam Mugumya ngono yali muyambi wa Dr. Kiza Besigye gye buvuddeko amawulire gaalaze ng'ono bwagenda okuvunaanibwa ku bigambibwa nti y'omu ku bayekera ba ADF wabula nga ye bwe yayogerako n'amawulire gye buvuddeko yategeeza nga bwe yali anoonya obubudamu mu ggwanga lya Congo oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa wano mu ggwanga lya Uganda. Ekibiina kya FDC mu kwogerako ne bannamawulire ku lwokutaano lwa sabbiiti ewedde baategeezezza nga bwe baagwa mu lukwenge eggwanga lya Uganda lirina enkolagana ne linnaali erya DR Congo okulaba ng'ono ayungibwako ekyobuyeekera. Kigatto kyaffe baatutegeeza nti mwami Kabila juzi lwe yajja okukyalira munno wa kuno e Kasese balabika abaana baffe bano baasuubulwa kubanga ebintu byonna byakyuka ebyayite bitegereka kati ne walanga okubaawo omuzannyo okutategereka kuba tutegeezebwa mbu Kabila bwe yajja wano yasaaba muwa abayeekera be aba M23 kakati munono alaika naye naakola ki n'asaba abantu abali eri abamuwakanya bonna nabo bakwasibweko. Mugumya kaakana akuumibwa mu kkomera ly'amagye Beni mu DR Congo nga kigambibwa nti ssaawa yonna wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwa ebyobuyeekera ng'amawulire agavaayo kigambibwa nti tali mu mbeera nnungi. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.